ebyo nga bikyali awo nkizudde nti waliwo abantu bwe tubadde nga twogerezeganya wano ebbanga eriwererako ddala naye nga ogenda okuddamu munnange ogezaako kubanoonyaako ng'ebirwadde bibalumira ddala nga balwadde abamu baakomawo wano e Uganda abalala bakyaliyo e Bulaaya nga balwadde. Waliwo omukwano gwange omu yalwala obulwadde sibuwulirangako kale mbumanyi mu Luganda naye nali sibumanyi mu Luzungu babuyita Parkinson's eryali badde ng'obwobuko okubeera ng'omuntu ajugumira bw'ati era ngenda okubeera ng'amukoonakona nti owange oli oti eyo ng'ombuzeeko nti munnange ndi eno nze nandi njugumira nalwala obulwadde bwa Parkinson's kati olunze kutegeera ekigambo ekyo olunkubira omusawo dokita omukugu nti owange waliwo alina obulwadde bwa Parkinson's obumanyi nti yanyinyonnyola nti eddagala tusobola odimusanza gy'ali kyekirungi era katusabe naye Mukama Katonda amukole ki amusuuse awone. Nammwe mwenna abalina abalwadde n'endwadde omusawo omukugu waali obujulizi tujja kubufuna. Gwe waliwo omuntu yabadde agamba tumuweereze ku bifaananyi bya Gloria Bugi ka video agala mweza ka video by the way ne mugamba nti bona obozze ogenda kampa bana bakusabye n'okaganira nagala kulaba nyashi nedde yakapate kali mu kika video ate omuntu wagamba noodles kiki kakati okay kiki ekiriwo olunaku olwaleero tuli mu nnaku eno ffe batiimu Josted Josted musajja wattu ali sitaaka byamukutte kozi mukyala we oli ani gwe yazalamu abaana bamuyitaani oli awo Prima Kadash jukira bayo Canada ni Prima kati ate alina girlfriend we Hinduke oba Josted yamukola ki naye n'amukyawa ko Hinduke awanyowaawo omusajja aliko ekizibu njagala okubuulira Josted agamba bannange bimukutte mutuufu bwe kiba ne bimukutte nga abakyala bamulekawo babagenda ateeka okuba nga ndowooza naye kenyini waali mweraliikirivu era ate lwaki musajja wattu agamba bayakukanadde emyezi 4 egiyise era nga mu myezi egyo 4 abadde atoba asomba mbwera abantu abamu ku social media batambuza olugambo mbwakolaki ajeekubya enjaaye mbu yeekubya enjaaye musajja era nga abantu bagamba yeekuba enjaaye yeetaaga buyambi bamutwale mu rehab naye nga ye agamba mbu ye bamuloga. Njagala okubuulira bamuloga naye kakasa agende bamuloga negwe oliyo omuntu omulala Josted nagaba bamuloga nti girlfriend we bwe yamukyawa bwe bati bwayitayo ebbanga ttono ne bajja ne bamubba bajja ne bamubba sente n'ebintu ebimu eby'omunju era abadde ali awo omusajja atwasitwagolinga financially simanyi oba yeetaaga kumudduukirira bayagambye nti renti amuli mu bulago yandibadde asenguka n'ate okusenguka nakyo kizibu ekirayika abadde akyeyiya musajja wattu Josted nali manyi mukire ekivulu kye yasembayo okuba lwe bakuba akayimba ne mukyala we sembera maama ogategede nimanyi yayoola musajja ayinza obba ekituufu bamuloga biziza bafana yagamba mbu ebibulo tebirimu sente oba ekituufu bamuloga kinze badde banyi kale nze kinaali badde nzikiriza sigage nti bamuloga n'agamba nti omukazi yandoga emyezi 4 egiyise ne bwengezako wayase walaagaana naali badde nga ndi omukazi yaloga munne ne bwabeera nti nno sente talaba ku sente n'okumubba ne bamubba nze nsuubira okuba ndowooza nti ebyo bibaawo toza kisiba ku mukazi nti yakuloga nti bakubbe yali mu nju n'abaana kubanga akyemmanyi nti ne Prima kennyini kirabika ndowooza yali ateekamu akasente
kati gemanyi ga prima oba oli awo gasoke gati tega prima addayo nze ndowooza prima addayo kubanga nalaba ng'agenda kukola ekivvulu jukire bakola akayimba ako nga ne prima mwali kyazuuka nti era baali bapulaninga kikola ki kireka ndooza yali yageza kamuze ndooza ateeketekemu akasente ono alumyerumya abateesa awo era definitely aba asola akasente Yosele yali nanyirira we bakubira akayimba ako katanyirira anyirira manakunaku namulabye n'abaana be ng'akola kati abaana kati tukwasa nnaku kisa oba tumukolere ki tumuyisiza akabbo ayogere tumuyisiza akabbo tusobola okumuyisiza akabbo oba tayagala kyogera direct oba tukimukolere ennaku ekyala mpalo omanyi abasajja be bantu abeeyisaako sometimes kibula njagala nnyo omukyalo ono yayimba akayimba kanani kyalisiyimirira awo naye musajja munnange nga bwembadde nkuyise mukazi munnange musajja munnange nga tonnafa tokola ki teweevuma nsi kubanga omukazi oyo agamba nti akayimba yakafulumya 1999 nga abamu tuffe tetunnakola ki tetunaana kubeerawo mu nsi naye ffe tukatambuza kati ebisima biba bisima wanange ennumba eyo kyalisoomu mugambe nti kyalisiyimirira awo nedda kati kyembadde awo wenyini wali point kati omukyalo oyo mulaba ye yatuusa ensonga ye oba okitegeera ng'alaga nti ebintu engeri gye byali bitambulamu ku sayidi ye ng'alaba bw'ateeyogererako kulaga kyalisi tyamwagala osanga ayinza okubiramu naye kati gyokitedde ekitegeeza nti ayogere amazima okitegeera kati sooka ombulire bw'aba ayagala mukazi abakazi abeerumbira obawagira balumbe Chelsea yimirira nenda ku TikTok olaba ba Chelsea abuka mesi nawe bakwetaaga balumbe ate nze mama Shuraim wali Shuraim mama Shuraim wali era osobola naye ngenda oni naleta amawulire wano ayinza okujja tata Shuraim msajja atuba naye abaaki gwe osobola nga Yesu ina mama Shuraim naye ate omuntu omulala tekimugaana kugwa nedda kale nange siigaana nti abasajja oba abakazi baliwo kwegomba naye enjawulo eriwo nti gwe weegomba mufumbo si mufumbo nti oli yali badde yeegomba omusajja akasi mufumbo n'omukazi yeegomba naye kati mulina embeera eri baba mubifulukwa simanyi naawe olimu baba mubifulukwa era tebabba mubifulukwa naye nze sisobola naye waliwo oli ng'agezezaako buno obulisinga obuganya kati nasalawo akola ati naye newe golowooza kiddala mu butuufu ekiviirako abakazi okwekwanira abasajja oyinza olaba oluvubuka olutunula olwambadde olunyumye lukubye akagatta oluwunya bulungi lwambaddeko bulungi ne lutakuba ku dipi lunyirira akuba dipi ezo zitomeza switi nange bwenkimanyi oluvubuka lulina eddoboozi oluvubuka luyonjo lulina height oluvubuka lulina 6 packs lulinamu kale ku mpisa abana n'empisa nazo kikulu nnyo kubanga muganda wange ne bwobeera nga byonna birina akanyama simanya biki byonna naye ng'empisa zero okay ekyo kikulu nnyo ate wobeeramu n'akasente oyagalwa ne bwobanga sayidi eri oli luyongoyongo ne bwobanga sayidi eri oluyongoyongo abakazi balina okubanga ekyo balina okukikola okituliwulira ennyo nakyo bwoba olina akamwenyumwenyu nga kasimayiri wosimayiringa oli agamba bebi ate omusajja webbina eddene omusajja nti okubawo nga yawera baidhawo ennaku zino abasajja bambimwefeeko nosanga omusajja abadde kale n'akabina ate nasalawo gatteko olubuto what are you kati abeera eno aba ali bwati nga neri ali bwati nze foshuwa saagala kati nange wembeera olubuto nga ffena tubeera tata ne mama tuusu kati embuto bazikole batuzijja banange musale ku mbuto try to care about your mbuto kale eri ebbina oyinza obutakola ki ebbina lyo nanti liyinza obba nga liri nakyo
ate lye bina tolina ngeri gyogenda nda bantu gamba kuvuga eggaali ujimanye eggaali tugaye eggaali emalako balabika baba tebavuga ku ggaali bavuge mu bukulu alayo omusajja w'ebbina kakati ebyo byonna byonna byebeetera abakazi okubeera nga beekwanira abasajja kyali siyimirira awo oli kayonjo oli kalonjo you smile good owunya bulungi bananga abavubuka muwunyeeko bulungi nagwe okumuno nawanika ekikwawa nogamba jesus tewasenyeza mwetekemu ku sente zange kakati awo kyeneebuuza kale batuleesemu omukyalo omukyalo bamuyitaani omukyala ogambye nti yakayimba yakayimba dda nnyo akayimba yakayimba dda era nga ag'obuyimbi yeyita Zani Lady naye nga ye Florence Naziwa era naye agamba mwana tuyeewuunya yali amanyi ebyo yabikola byaggwe balamu ekyo myaka emeka si myaka 25 kakyegedde ngaakayimba naye kati ya trending kati yakaddiwa naye tanakadde naye aliruddawa ali bweru eyo kyekiryawo nga sebanange yenze yayimba Charlie siyimirirawo obaani yakaziikulayo ombulire lwaki onnumya aleka yali alina akalenzi nga kamukuba ku kyalo bulijjo nkwetega nga nkwagala kati waliwo naani nalaba gonisibana nakitende kubaira nakitende yagaduddamu oba yagaduddamu naye netulirako omukyalo oyo ng'alabula mbu omuntu ageza kuddamu akayimba katebagezaako kukajungulula omanyi babuukira wano katola mbw abaagala bakaddemu mbwayagala mbw ajje n'obulowoozi mbw obuseneekevu mbw atala okuyimba mbw akawoomesa ageza tetukagadya bwawo ageza bayeeza naye nze njagala omubuuza Charles yamufuna baye yamutwalebwe kubanga yali ku remix bwaba yamulema oba Charles yamutwala yali kubye ekyo Charles wagana omukazi alida mu America wa ali mu US okay yali ne Charles nkireka yamala n'afuna Charles leero tolina amawulire kirabika era Joyce Tedde yekka olaba Charles Joyce namulabye n'abaana ku ssomero namulabye n'abaana tebanaddayo ku ssomero oba y'omu ku abasukulu abadde ku ssomero lenti abuze nga mudda ku ssomero oba y'omu ku abasukulu fees bezireeze kubana abazadde bakomplaininze nti abazadde bakomplaininze naye ne ba-administrators b'amasomero ne boogera bagambye eki bagamba things are high things things like water, things like electricity, things like food. Biri waggulu n'emisolo. Abasajja babijjika emisolo. Like taxes. Okay. What do those? Taxes. Yeah. Taxes. Kakati. Twembadde ndowooza. Just mbasudde bulungi. Oba kati ab'amasomero. Naye era waliwo obaolaba nga bakisussizaamu sente nga basasula nnyingi muntu wekanamya buli omu bagamba okwekanama buli omu omupi wakoma wakwata nze nga buli omu yali badde atwala omwana okusinziira ku nsawo ye ate ng'omwana w'omwagala akole afune omutonzi waffe yasalawo ekyoba omanya omutonzi waffe yasalawo kwekyolina okukola omwana mutwala yasome oba mu universal bonna bakone mulikakolesa nawe kitege bakone ate waliwo ekyokukola kyogamba nti emmere akalizo osanga omwana nga yalira ngenze ndowooza abazadde buli omu akole ki nga bwogambye anoonye gyasobola ate n'abazadde bagezeeko okugera abaana naye abasajja n'ozaala ono mwinamu bana ono munaana oli basatu oli babiri oli waliyo n'omukazi omu gwe nabuuza nagamba nti ye ayagala okuzaala obwana bwabo maleyo munda era omusajja namugamba genda ofune gyobumaliramu era buli kaseera ng'abeera lubuto buli mwaka naye kimanyi omukazi waba azadde nnyo tasobola asukka abaana 12 buli mwaka naye gwe 12 oyagala obazaale mu bakazi bana emirundi 4 buli mwaka omukazi ng'abeera lubuto ate nga ye ayagala nnyo okuzaala obwana omusajja namugamba lwaki tebakukomya omukazi nagamba zirekanza obwana bange nyala muzaale mbumalemu ko omusajja agenda ofune gyobumaliramu nga lutalo luli awo omukazi kufuna gyamaliramu bwana omusajja akoze ki nono omusajja naye kenyini nyini naye teyesonyiwa mukazi
buli mwaka abalubuto kitegeeza n'omusajja naye mujjumbizi mu kiraasi kati nofunayo ko ya buzadde moomu naye gwe n'omansa olinga amansa ow'ekiteezi n'omansa kyova olaba too much of anything is always bad walaba kiteezi bwe yasukka bye yaleeta so kati nayo bw'okisussa okolaki yolekedde kiteezi so I guess mu revising ezalubwana bw'obukumala embeera mukimanyi nti no batunyigiriza dda Mukama Katonda yagamba ogende buzaale mwali teyagambako nti no mwekomye enkola ez'ekizaalagumba Mukama Katonda yazigaana ebyo byonna kondomu lwaki yawa abantu amagezi contraceptives Mukama Katonda tabikkiriza naye teyansobola okuwa amagezi agabikola anti Mukama Katonda akuwa amagezi n'agarepinga gaba mwegali mu mutima gwo n'agabba agakwana baka abasajja agagala abasajja bafumbo kyova era yakuwa omuntu ow'obweru n'ow'omunda era bishoboka ogenda okukola osooka n'okifumiitirizaako kyokka gwe bishokola tokifumiitirizaako oba okyagamba n'alikoze bwe nti ne bwekyo mulina ogamba naye ate bwe naakola bwe nti okitegeera kaakati nga tonaba kubeera nga bwetema sipeeya nga tonaba kubeera nga ogenda mu wayase nga tonnanyumirwa nyumirwa ng'omanyi nti newaliyo olubuto ate naawe anti kyova abaleeta family planning whatever ate Mukama Katonda tazikkiriza Mukama tazikkiriza nkugambe yatuwa obwongo obwazikola kale mubusibeeko solutepu ologenda nabwe yasibako ekkufulu kola empale otandise okuyiiya tuva badogo tolina mawulire nze badde manyi oleese mawulire leero ate leero nzize kubagambako ebyo leero nzize ngaako okuntu kanuma bambi ak'obuntu akuluma naye kati abantu ngenda bagamba nti waliwo wano abali wano ku WhatsApp abandi obubi baagala akatambi ka Gloria Bugi nja kasuula wano ku Uganda atiraakamala kasimatuka ne kagendayo nkeegaana ayogegaana ani Uganda atiraayo nze ngamba nti akagundi kayitidde mugundi ne kagira tandika okuwaayiriza ndowooza tokakeberaku baloze omukutu baguloze